nsanyise okulaba era weebale kubanga weekumidde ng'otulaba mukwano amannya agange Melissa Mayanja nga wano nno munnange program eno mbeera nga ntusaako abantu ab'enjawulo munnange wagye baba bacakalidde nawawe gye batuhasanze abantu baffe nga tuwayamuggo nabo tubabuuza ku nsonga ez'enjawulo ba celebrities be tuleta munnange tumanyi bulungi nti ba celebrities bano bennyini baba basomesa baggwanga kakati nno munnange mulina ebibuuzo bingi bye mwebuuza naye nga tetumanyi bano bo bakyogerako ki wano nno munnange mbadde ncakalidde wano munnange wengwiridde ku muyimbi waffe layira walisigala okyanjagala wano nno munnange nga si mulala IzonT wano nno munnange tumuguddeko era nga twagala tuwayemuko katini kasavu kanyama awo nno munnange tube nga tusaako ebintu ebyenjawulo ye engeri gyayinza okuba nga atususuliramu ensonga ez'enjawulo IzonT nsanyusa okulaba nsanyusa okulaba buuzako ku balabi baffe abalungi abalaba amanya enze Isaac Ntege aka IzonT munnasingo munnamityana ya IzonT olabika olina omukwano omukwano yangulina nino bakolaba n'engeri gy'oli mukwogeramu wenna oyogeza mukwano ndi musajja wa mukwano nyo tokola nyimba nnyo omukwano awo nno munnange IzonT leero gwekuleetedde agenda kuba nga tubulirako nga tuwayawayamuko IzonT kiki ekiriwo oli luddawo obuzeebuzeemu amwendi nnyo kuba omwaka nze omu kuba omukisa abaava mu lockdown n'ennyimba ez'amaanyi nga kakeya nina oluyimba lwe bayita kakeya lwakolera mu lockdown nenvaamu nesinga si mukama ndowooza nze asinga oluyimba olwa gospel panaawo amaanyi lwe bayita singa si mukama teriyo muntu yava mu lockdown nga talina kayimba kasinga si mukama then nenkolakolawo n'endala kati n'oluyimba olupya ennyo lwe bayita omukyala omukozi lwe ngenda okukolera concert this year. ekitegeeza nti omulabi waffe omulungi n'abawagizi bwe basubire concert omwaka guno ninamu concert ya bagiyita singa si mukama omukyala omukozi ya nina oluyimba baluyita omukyala omukozi nayimbye ku single mother omanyize nakuzibwa maama yekka nakula na single mother kati nalaba bwatoba era mu luyimba nagambye ndi mwana yakuzibwa mami single mother yekati nalaba mami bwatoba nalaba mami nga yeeya natobawo kubeera mami natobawo kubeera dadi ebiruma abakyala mbimanyi nakuzibwa mukyala nkukakasa mbimanyi nkowola buli mukyala omukozi buli eyakuzibwa single mother buli alina kyali nga kyava mukyala ne bwataba single mother ne tubeera ne bataata nga naye ate maama alina kajjayo research n'ekibonerezo ekyakibage mwenga abasomesa b'eggwanga kubanga IzonT mwesomesa okuva ku mwana omuto obwana obuto bubeerayo nga buyimba ennyimba zammwe kitegeeza babalaba era babayigirako nnyo paka ku bakadde kiki kyoyogera ku nsonga y'ekisiyaga oba ekikolwa kino kamiliyoni ne wiso kye baakola sikimanyi kuba mu kali kyaffe ekyo tekiriimu ekyomusajja okunywegera musajja munne simanyi kyekyategeeza nakigendererwa meaning kuba naye kenyini bo benyini tebavangayo kyogerako nakukyexplaininga lwaki naye nze ndi musajja maama wange eyankuliza mu ddiini ate ndi musajja muganda nze Ntege neddira Fumbe kati ebintu ebyo sibiwagira sibyagala sibirowooza nako sibyaga okumanya sibyaga ne interview ekomye wano saagaana byogera nno munnange abadde omuyimbi waffe era ngawo wenyini njagala okubanga ntumirako Sula Motors era nga nkugamba nti program eno ekutusibwako abasula Motors munnange nno abasula Motors bebo nno abali awo ogenda ku Salama Road tuukawo ku Salama Road opposite Africa Oil waliwo omwami Sula Motors oyo nno munnange nga kafulumu kutusiza emmotoka ez'enjawulo motoka mpya motoka nkadde gy'obadde ovuga ogikooye oyagala kanamba kapya otopingako oyagala yalooni munnange teweekooya tambula butambuzi odduke wali eri ewa omwami Sula Motors omugambe munnange njagala motoka oleme kufa muneno nga toguze motoka era wenyini mba njagala okujjukiza enamba ye weeri awo wansi eri mu kutambula ate naawe atananyiga kadde akamyufu akali awo kakone mu bukoonyi obeere nga munnange weekumira ku channel yaffe ne ya SATV Media nga ngenda kuba nga nkutusako embeera ebintu ebyenjawulo ebiri mu kurunninga mu nsi eyo munnange ate era nga saagala weerabire ne Ssaalongo Nsiko oba Nnaalongo mu kibira bo nno munne nga baliwo obulenzi bwe nno munnange ng'obadde weegoba ku by'okutambula visa eganye tiketi eganye olusalo luganye emikisa kiki ekikusumbuwa bisiraani waliwo akuloga ali bakutambulirako Nnaalongo mu kibira bo nno munne abakugamba
Omulabi wange omulungi nga bulijjo bwe buti mbeera ntuuse olwo nno mune nga nkuleetera abantu ab'enjawulo abo bennyini ababeerawo nga bakusanyusa nga webali okuggyako stress n'ebirowoozo. Melissa Mayanja nga bulijjo weerale kubanga weekumira ku SATV Media munnange. Olwaleero mbadde ntambula munnange biyita ekiro. Lumaleeyo ng'omuganda wagamba mbadde ntambula eno muneegyo engwiridde ku mwana mulenzi omwana omuto fresh naye nga kyakola akitegeera munnange. Nina stage kwe musanze ng'akuba emiziki alina abawagizi be bamuwagira ne ŋŋamba ani ono munnange nalina obuyimba bwayimba muno nga bwe muli x oba bu x bwe buki kati nno olwaleero nkuleetedde omwana ono gwe bayita Kim Kays agenda okuba nga ayogerako naffe akubuulire yaani ba x biki munnange nno negatako nga mwanyiza Kim Kays wagwan Sembera kumpi Kim Kays obeerenga nsooka ombulizeeko abakulaba. Mwena abatulaba tubaagala nnyo amanja bampita Kim Kays. Kim Kays ova woli ludda wa nkusanze wano abantu bonna obakyamudde ekifo kyonna kikuba endulu kwegamba mwe mwafu obwa celebrity bwe mwe mubukubira eno. Tubamu mpolampola naye nga tuli ba mubende straight up mubende naye nga tuzoganya mu buli kasonda. Wow. Munnange nno omwana mulenzi omwana mutonga ye mulaba akyali nvumulo musanze nga alina kayimba kakutte omubabiro mbuba x kakati sikitegeera omwana ono omuto ddala olina ba x oluyimba lwoyimba weeyimbako oba newemba seeyimbyeko waliyo bye lulina okutuukako wali abalwetaaga kitegeera kati wali abalwagala nemba simbye ku nze nyiza okuba nga nange kenyini neeyimbako osanga nyiza obasaagadde kyogera naye nga waliyo era bekikwatako abalwetaaga okubaako bwe baluweereza ba x obitegeera. Kim Kays amanya matuufu gwani? Amanya bampita mwebaze Gerard Kasada. Oli musoga? Newe sikyogera ekyo. Omwana munnange weidinde yasala kiyiira akugambye munne ne waba teyeeyimbyeko abantu bangi nnyo muli eyo nga experience ezimu zifaanagana bali bakukyayeko wali okyayiddwako kitegeeza olinayo x kati nolwo olimba munnange oli mu kutambula ssaawa zino x kwegamba njagala obalako omulabi ono mubulye nnyimba ki z'olinawo nze nsanze x simanyi nnyimba ndala z'olinawo. Ndowooza nga sinababuulira ndaka nsooke mbayimbire ba x lwennyini. Badde manyi ogenda kasembyayo bw'oba osazewo kasembye nze ŋŋamba okasembyeyoko njagala osooka omuntu ono akulaba omubuulire bulungi x avaawa era olinayo nnyimba nga ki era azisanga wa kuba nze nkusanze okubi eno kati simanyi tulina kusanganga eno oba olina neewalala ennyimba zino we ziri. Ayagala endongo ya Kim Kays ogisanga ku social media platforms zonna Instagram, YouTube yonna naye nga endongo nina nnyingi n'ennyimba nga kaneetege nina byange ba x endala nnyingi nnyo. Wow. Yeah. Okay. Kakati nno akugambye munonye ku social media handles na Facebook, Instagram, TikTok, Twitter byonna byonna kwali amanya ndozo okwesagegamu. Kim Kays KIMKEIZ. Wow. Kim Kays. Kati Kim Kays soko basabule bawe. Kati njagala osiuke x njagala omenke mbalabe zikwate ku bugulu obwo neviri zimanyuke sho neko wafunye omupya kamusabira akuleke njagala omutima bagumenye gonna gumementuke x kyewakola kyannuma njagala ozunga obulwe ne woosula kirabika obutwa tebwakola kankube tyuni gojja kwetuga kati njagala mufe bubi njagala mufe nga muwuuzuma ba x ze mwankola bubi.